Bw'oba tolinamu fuluma, bw'oba nga waweddemu fuluma, tuleka tunyumirwe, tosumbuwa balya ssente zaabwe. Good talent yateeka mu mood. I feel like fighting tonight. Subscribing or liking a good talent. Olabe ebirungi ebiriyo. Bwe ndigwamu nga sirina dde kikumi, ndayira nti oba olisigala okyanjagala. Ndayira amazima ga Katonda. Good talent siri gikyawe. Love gye tusitudde ng'esusse ennyate, omukyawe wakufa. Buli olukeera nga nnyongera kwagala, omukyawe wakufa. Omukyawe wakufa, atalina uwe yetuge. Binyuma ng'oteeka ssente olaba, nze nkweyitira na Google buli kye nnoonya gwalina. Good talent. Subscribing, liking. Thank you. Amanya inze Izon T. Subscribing ku good talent. Olabe wakaliyo. Big up. Birthday eberayo ngadde. Nga 25 December. Gwali mwaka ki? Kyali kyenda mwemeka. Kyenda mwetaano. Ogenda n'erabya namu. Sibijjukira. Ebbanga liyiseewo nnyo. Kati gwe bala omuntu gwe bazala mukyenda mwetaano aba n'emyaka emeka. Okay. Kyonna kye kirindooza mukoze eki mukitegedde wakyenda mukyenda mweti. Mugamba mukyaba labi wafa balungi. Let me hope muli bulungi temuyina tabu yonna yonna. Anti tuba tubasazeeko nyonga okujjukiza gwe munange nga sinaba kweyongera n'ekintu kyakyo na subscribing, liking, commenting kijja kuba kya tabu nnyo. Tuyingiddewo ne program owakabiwo. Alowooza olunaku lwaleero nkuleetedde wakabi ki? Just wait, ogenda kuba nga omulaba bulungi nnyo omutegere. Nkuleetedde wakabiwo ogenda okuba nga oyogerako naye. Olowooza ani? Kuleetedde mukyala, kuleetedde mukazi, kuleetedde ani? Yenna kyonna kye kirikola ki? Lingi ya mukatini ngenda kwanga mukutegereza mukumanyise omutegere bulungi obenga omutegerera naddala. Tumusazeeko right here ogenda kubanga omulaba bulungi nnyo munange. Ogenda kubanga omulaba. Ya uno tumusazeeko gye baliko sebo. Kana nje baliko. Kale oli kwelongosaako. Bansalako konve. Yes sebo. Loza mulaba bulungi abamutegera muleka muli mutegeera. Amutegera muleka mukola ki? Mumutegedde. Sebo mbadde nsaba eyanjiyeko ku bantu abatulaba. Amanya yenze Izon T. Eyeddira stress. Izon T ndoza mulide bulungi. Izon T mumutegedde ndoza mumutegerera no ddala. Izon T erinnya liri eryaffe ddala erikola kunanka kuki kulumbe oba kale ku mikolo. Anze samanya gansi ganjawulo nnyo. Kwerinnya Izon T nze yali eyiyiza. Nze Isaac Ntege na short forming Isaac n'entege n'enkola Izon T. Isaac Ntege yeddira ki? Neddira Fumbe. Alright. Tukyagenda maaso ne Izon T. Izon T. Nandikyaze kumanyako ku bintu bitono nnyo nga bwe bali kusala wano akaviiri. Covid onaakuyisiza atya? Covid bubi. Si bulungi. Bubi? Si bulungi yadde n'akatono? Yadde. Okay. Kale. Kakati ekyakyomadde njagala okumanya munnange. Nina ekibuuzo kyenjagala okubaako, nina ekibuuzo kyenjagala okubuuza n'ekinene oba tero kyewalaawalamuko munnange ne beebuzaabuzaamuko. Omukyala agamba atya? Omukyala? Omukyala sikyamulina, nalina omukyala naye kati sikyamulina. Tokyalina mukyala? Kakibi. Oba oli fine nakyo? Olabye nkaaba, tamali olabye likendedde nabikira. Okyali fine. Kyo kyabawo ne manager oli eyaliwo? Management yo bigambo bingi by the way byatambula. Kanfune chance ekyogerako ekyo saga byogerako naye kambyogereko nali mu management gye bayita Snare Music. Yes, eyo yennyini. Ndi mu interview naye ka message nkalabi. Management. Nali mu management gye bayita Snare Music. Twakola contracting yali ya myaka 2. Bwe jaggwako nalina okutambula.
nogenda maaso nengenda maaso lwakuba ndowooza management ngayo yali ekyanjagala nga Izon T naye twawulirako okusika omugwa kina kye twawulirako mbu yali mukyalawo ekyo bannayuganda bakkirizibwa okwogera sibagaana bano mu Uganda kasita okola bizinensi n'omuntu wa opposite sex balowooza mwagalana naye nga it was strictly business yeah. Okay. Bagamba atugende nti yali bizinensi mukiwulidde mulekerawo kala simanyi ate omukyala yali bizinensi ate ebyabawula gundi contract yali eweddeko sikyo naye nga tekigana kuwongerayo mwagala olanga mukomaawo naye nga tetulina buzibu she is my friend mbeera naye tusobola n'okudda mu nteeseganya ne tuddamu ne tukola contract endala temwewunya ng'era mundaba nga tuzzeemu ndi mu snare music. Okay. So tewali buzibu nnyo musobola okuddamu. But right now oyiri mu management ki? Ndi nzekka sirina management. Kati kyogamba oliawo oyinza okwetaagayo manager? Yeah, management njeetaaga but a serious one. Bwoba oli eyo ng'oli serious ng'olina serious like ng'oli serious nnyo waali ate wamavoko ogenda oza mutegeera bulungi nnyo twasemba okulira ng'olina concert gye wakola sister concert. Sister concert sister concert yali successful bulungi nafuna abantu abaaliwo banjulira kalenda nenjijjuza emityana ewaffe neŋŋenda n'okikubira ddala ekisaawe kata nkimenye ekyemityana kugombera bannamityana banjulira likodi nzaagirina kale kakati right now kapya kyakaliwo katugamba nti Izon T olina akapya kaffe abantu ke balindiridde owulira nina akayimba ke nata mu covid awo nakayimba ne Jennifer Kero baluyita kakeya mama bulamu ogera oberi ekibulamu kuba wanga sikuwanja ogera kyemulamu ntereze nakatawo mu covid nga nyinyi ngaali serious nga natabukidde ddala tambula nze nentawaaka kuba sijalekerawo kuyimba ne banaatunyigiriza batya nina oluyimba lwe bayita omukyawe wakufa nalukola ne kyali wange bamuyita hot T ali Dubai. Nina oluyimba olupya lwe naatera okuta wiiki eno yennyini gye tulimu vidiyo njita leero baluyita kaalobuulu nina n'olwa dimandi ku kisinzira ku kye tuliko nti enjala etuluma abantu bamiisinga endongo abantu betujjanjaba bagenda kufa bino bye tuyimba okujjako lwakuba bino ebizzewo abayimba ebidongo 2 ne basaamu ebigambo 2 ne bikuba naye nze Izon T tuyimba message music aliment kumentalinga abantu kubasomesa kati olaba oluyimba nga sister abazadde b'ennaku zino tebalina budde omusajja akeera n'agenda n'akola n'omukyala n'agenda n'akola kati tewali omuzadde talina budde yadde obuwulirira omwana w'omuwala kyova olaba nayimba oluyimba nga sister kati ennyimba zino ziri owa myoyo kati oluyimba nga layira naluyimba aliwo omwami agala okugamba mukyala w'ekyo ekintu nga naye tasobola kikola mu bigambo kyava akozesa oluyimba lwange nayisawo message kati abantu abo betujjanjaba bajja kufa okitegedde nina akayimba kagamba nti buli kyenfuna nekigenda tekitegeeza nti nkomye eri omuntu ng'aba agenda kwetta bw'awulira akayimba ako n'agamba wange ebizibu sinza asooso bifuna okitegedde kati omuntu oyo buli music lwatabaawo ajja kwettanga naye kintu kyangu nnyo kuba abantu abamu bafuna ebizibu ng'amanyi yasooso kifuna naye bw'awulira oluyimba nga lumuzaamu amaanyi kimuyamba so kati tuli basawo tuli badokita betuli ow'emyoyo tuli basumba betuli ow'emyoyo bagenda kufa akati nandyetaze otuyitiramuko kapeera ka sister yakikuba munnange omuliro taguzikiza muliro omusajja tawasa musajja munne weeyisanga ng'omukyala mu maka temuba abaami babiri sisita kuyisa emirundi emeka mwannyinaze oza mukawulidde ne Layla by the way
ate layira bane layira abantu bekwanidde ku layira layira bambi mutusulireyo ka bandi gwamu nga sirina dde 10 layira nti oba olisigala okyanjagala ngenda kukwata ng'eyakakufuna ng'omugenyi ng'eyakakulaba kangende mu kidongo nejjeko stress zinewunze nejjeko stress bw'oba tolinaamu fuluma bw'oba nga waweddemu fuluma bw'oba toze kusanyuka oli mu kifo kikyamu wano wakulemye era mukyamanja okikuye boy yabo bana Izon T ndoza mulabye bulungi nnyo Izon T mavoko mise mavoko no bakumanga siri nyale nenga ye amavoka agayina ndoza mba mufuna bulungi nnyo nenga go munanga aliyo nyega kujikiza nti subscribing liking attach ku ekisinga sharing leno dala munange Izon T nga tumba banga tumaliliza nanditaze okumanya kale ogambye ino buyimbo buliwo obuli kutambula obugendo fuluma lo ne video jogambye gendo fuluma right today agenda fuluma lero akati nga tumba banga tumaliriza bako kyogamba ba fans bo abawagira Izon T yes n'abatannampagira abawagira ebidongo omutali message basaba mutandika okuwuliriza ku music yategeera manyi tuwabizibwa nnyo industry yayingiramu abakola bye baagala abatamanyi nti music ali meant commentary bakuba bidongo ne si music ya Kalwalukaga yagamba tebirimu interview kati buli ayagala ajja n'ayigira mu kintu kyaffe nyera ekirungi kijja sigala nga kirungi nsaba buwagizi bwammwe bongera tuwagira yadde tuli mu mbeera mbi ne tukozese nnyo social media genda ku Facebook yange liking oba noonya Izon T Uganda Izon T Music ku YouTube Izon T Yugi kati kuba ngenda kubanga nteekayo work kuba kati tetukyalina we tuyimbira waka ngenda kukola nga albums nza uploading ku YouTube ngenda tandika kuyimba live nga bankubira wali ennanga nembisa ku YouTube kati yenaagala Izon T genda ku YouTube yange jogenda osanga waka wange kuba bino tetukyalina we tuyimbira so tugende ku YouTube oba oyagala kundabako nkimanyi abantu gye bali eyo nga batumiisinga kituufu okay kati nga era tumaliriza still birthday yebeerayo ngadde nga 25 December gwali mwaka ki kyali 95 ogenda neerabya namu sibijjukira ebbanga liyiseewo nnyo kati gwe bali omuntu gwe bazala 95 aba n'emyaka emekwa kyonna kyekirindoza mukoze eki mukitegedde wa 95 okitegeera kati awo weebalire emyaka Izon T gy'alina